Mukutu gwa Megaton Media nkubuza ko najo sobera ngo tulaba muzere Megaton gemanyo no kulwalero ndi ne Innocent Gusolwa kantu okawulira katambula katya kantu katambula endeku zino katambulira ddala nebaza abantu abakomitinga batuzaamu amaanyi kantu katambula kyano bagiyitani kyendo bagiyita Tegusolwa live obuzima nti bwagudde dda kwezi we batwala eyiye bambi namuyamba ne muwa kumaanyi kati nawe kankuwe kumaanyi bantu bagambe omukutu baguyita batya kankuwe kumaanyi basebo ne banyabo abawulira olunaku olulimi lw'enjogera nze Innocent Gusolwa tuyina nyina channel eriku bagiyita Tegusolwa live tukola kuno omukyala bamuyita Julie Potential oba Potential Julie gawukana waliwo bamuyita Potential Julie abalala bamuyita Julie Potential era go bw'ogamuyita yagawula ende Tegusolwa live ensonga zonna tubeera nazo tubebaliza ddala mwebale nnyo mwebale ddala okay nokola leero bingi nnyo betugenda beera nga twogerako nalabye omusajja Frank Gashumba Frank Gashumba omanyi TV ebadde mu buzibu bagigoba mu parliament President Museveni yagigoba kati naye avuddeyo n'agamba nti bamugoba olw'okubeera nti awagira JNMK ne bamugoba ne bamugoba todda wano nakola interview nga 2 ne bagano ziteekayo ab'NTV okusinziira ku ye yabeeyogeredde then after nakola statement endala statement endala tugenda va MQM n'agamba nti kukiri okwa bwino okuwangulwa akalulu kirenga ng'ono n'agamba nti Lake Victoria esobola okukalira oba omugga gwonna gusobola okukalira talina kyasobola kukola era amala biseera bi naye tutandikira ku NTV then after twambuke songa ejogera kuki ogambye Frank Gashumba yagobeddwa ku NTV yagaanibwa okudda ku NTV yabyeyogerera yes mbola okuba wagira MK that is General Muhoozi na kati ey'ensonga esooka ey'okubiri egamba anti Bobi Wine Kyagulanyi tasobola kuwangula kalulu amala bisiira bino byonna byatambula ali mu kumala budde bwe ali mu leisure anti kati ensonga esooka yennyole y'okubiri kye bamugobera ku NTV ekyo kyennyini bigambo butabira kwogera bya kalebule kwogera bya bitakwatagana y'ensonga ndoozi NTV kwe yasinziira okumugoba yeyina okugoba tagobeddwa wokka yali agobeddwako ne ku NBS n'ayimirizibwamu okumala ebbanga ne bawandiika n'ebbaluwa ab'NBS nti oyo taddanga wano ye bamugobera tali ku standard abulamu n'ebikolwa bye n'enneeyisa tebagenda kumukyaza tokyalabika ku NTV banteekako bambula listing NTV yes NTV omusawo gwenazi ogumanyi kuwagira JNMK nkikubulidde kakati abakulu batwale mu kooti ate kuntwala mu kooti ki siwendi defend myself twakakola press conference eziweranga 6 nga tuzikolera mu Serena mu compound ya Serena tibagikavali one of them yangamba nti okujjako nga we distances ku JNMK one of what one of the top managers of that media house abantu abali batumanyi nga bakato baavaayo dda your blacklist yes omusawo gwenazi ogumanyi kuwagira JNMK waliwo Kyagulanyi bwe yasiga ensigo z'obukyayi eri Abanyarwanda Luweero ne tukola press conference Luweero kato yali akyaliyo ne mwegayirira nti kato nkwegayiridde kavalinga ekintu kino boosi yennyini yambuuza Gashumba wasaze magezi ki NTV okukavalinga amawulire galina okubeera nga gali fair ate kino kakibawulire mu bakungu Sanyuka TV NBS bukedde NTV abantu babiraba ne bategeera nti eno yekubidde oluki olubege omwamba otya mbuno situsobola ku accessinga bifaananyi bya president ng'ate omuleetanga namba 5 mu mawulire njagala okudda njagala tumalirize ensonga tugende ku kye tulaba mu parliament wiiki ewedde wabadde muliro osula njagala tukonkludinge tonkonkludingisa omwana akimbuuza wano you cannot tell me egguli erisoose eryokubiri eryokusatu eryokuna lya nup erya Museveni abakyala abafunye obulwadde bwa kansa ne bagenda ku chemotherapy oba radiotherapy eddagala eryo ery'okujjanjaba kansa lirimu ebirungo ebireetera abakyala okubanga tebakyasobola kufuna piriyodi zaabwe nga bwe balina zifuna era abamu zisitopingira ddala omukyala n'atandika okubuuka mu mwezi gumu
nga tagenzeemu omulala n'agenda n'amala n'abukako emyezi 3 omulala myezi 6 agenda okulaba emyezi nga 10 nga wano ye bamugobera kikwinti tali ku standard abulamu n'ebikolwa bye n'enneeyisaaze tebagenda kumukyaza naye mala ku NBS n'addako n'olwekyo si kituufu nti agobeddwa ku NTV yokka nalibadde muwuliza singa NTV yokka yemugobye omukulu oyo yagobwako ne akabozi ku bbiri bali bakola ne basajja mivule ebwadde n'ensolo nkambwe bombiriri era yendaba yaabwe y'ebintu kati bojja obanga obadde ozze ogobebwa ku mikutu egy'enjawulo tosobola kugamba nti ekyakugobezza kati ye muhoozi kubanga bagenda omugoba kaboozi sisuubira nti muhoozi yali amaze omujje n'omuhoozi yali tannajja mu bintu bino yetanajja mu back then 2013 eyo NBS yenyini yali emugobyeko NTV ne yemugobyeko n'emikutu emirala kakati yawo kiba kitegeeza nti ekizibu kiyinza okuba kiri ku ye ne bagoba wano ne bagoba na wano okuwagira muhoozi Kabanda David mumanyi MP Honorable naye amanyiddwa nnyo nti awagira muhoozi naye bamugoba ku NTV nti naye yagobebwa tebamugoba kituufu nti abantu abamanyiddwa okutambula ne muhoozi bonna baagobwa ku NTV tuyeke tukimanye nti ddala ne Gashomba baamugobyerwako wa muhoozi kibuuzo kinene ekyo kubanga waliwo aboolulanga bamanyiddwa nti awaboolulanga bamanyiddwa nti Nobo bakola ne muhoozi bali mu MK project bamanyiddwa bangi now lwaki bagobako Gashomba yekka bamuwalana ate baba muwalana sigaana naye tebamuwalanira muhoozi ayina ensonga ze endala ateekwa okubanga ayina ensonga ze endala bani abalala Gashomba akolawa balina ofiisi awo mu Australia ekola ki nze njiraba bulabi ali musisimuka Uganda ekola ki asimula bantu kuva mu mbeera mbi kubasisimula ku bigambo byayogera bikyusa abantu nabukeera omujjukira mumanyi gwe baayokya omuliro ani yamuyamba Gashumba n'amukolera ki Gashumba n'amulabirira n'amulisa n'amujjanjaba bwe yakola graduation party yamuyita teyamuyita mutima mubi era muhoozi ogwa nabukeera mutima mubi ngezaho okulaga yebaze tebamuyita yebaze bamugoba ne ku mukolo bamugoba kati era nga kiva ku ki mpisa ze osonywe tulekerawo okwekwasa ndowooza engeri gy'alabamu ebintu ekisooka NTV badde n'ekizibu ne kampeyini ya Mwami Museveni babagobayo nene ekyantabula yali mwogezi waki navayo n'agamba nti President Museveni tabagobangako biba tekyayagala kujja bw'ate bwe yeeyogeza ensonga zagenda paka ne ku floor ya Parliament si kaluukano kokka na 2021 na 2016 nga bagamba tebaripootinga bantu bo bagamba nti kamera za NTV zevveeza abantu bazigira ne balagaba nti abantu batono ng'abantu batono naye ng'ate embunga bangi lwaki yali ekola ekintu oli munnamawulire eriyo kamera eraga abantu abangi yo nge balaganga batono abatono ne balaganga abangi kisinziira akutte kisinziira akutte omanyi kati ffe nga abazisomako okwata bwoti n'olengera waliwo n'agira bwati n'abasalako bakiyita kupaaninga nagipaninga mu bwatu banagituutinga mu bwati nti omuntu bw'aba alina abantu miliyoni emu gwewa kamera osobola balaga nga bali 17 era n'owogiraga eri wasigalayo abantu nga balabika waye gikumiza naye eriwo ebali ne babagoba okavalinga President Museveni si we wokka n'emikolo emirala gyonna naddala NTV kubanga eri wansi wa Nation Media Group NMG yes yetwala emikutu egyo gyonna KFM etwala KFM yes Daily Monitor NTV Spark TV yes neze Kenya ezala zonna yezitwala East Africa bonna ne babagobayo okubagobayo NTV kiba kitegeeza olemesezza bannayuganda the right to information
to access information. Bannayuganda balina okumanya ekigenda mu maaso. Gwe ab'amawulire obagobyewo ng'ate gwe oli mu emitambo gya ssente zaabwe. Ekituufu ekyo. Gw'osoloza omusolo gw'olina obbikola ate gwe oyagala kavalingira mu nzikiza. Toyagala balage ki? Lwaki tobatwala mu kooti? Bukyufu Bogo yandibatute mu kooti. Yes, lwaki ensonga tozoogera? Kati olutalo lubaddewo NTV nga yeerwanako. Kati olutalo olwo Gashumba Ndoza naye mwayagala okwekweka. Ayagala kubukikira muno. Akubira ddala NTV agibulizeeyo. Naye tibamuganye. Kati kambuze eriyo omuntu yenna mbiwulira mu baana bato neffe tetuli baana bato omuntu ayimukawo n'agamba omwana omuto ti ankubye omukozi eki ankubidde bwereere out of the blue nti avuddeyo nakkuba. Kisoboka Jose? Ate kisoboka. Oli n'asanga omuntu nalyoka muviira mu luyi mpozi nga mulalu. Oli okirabyeko? Lwaki NRM tennyonnyola lwaki eteekako envumbo bannamawulire aba NTV aba Nation Media Group? Lwaki ensonga tazanja bantu bazitegeera? Ne bazitegeera. Gwe n'ova buveera out of the blue. Yes. Bano tubagubye. Kiva kuki? Lwaki toyagala tutegeere bannayuganda campaign zo bwe zitambula? Kiki weesize? Akalulu tugenda kakuwa nga tuwulidde by'oyogera mu campaign ate toyagala tubiwulire. Weetegese kafuna otya? Weetegese tebaagala bano bareporting ekiri ku ground. Babalemesa nabiri mu campaign byennyonnyola manifesto ebyogenda tukolera. Toyagala NTV ebireporting kati oyagala akalulu bagenda kakuwa batya? Don't you think that bano nabo balina point bagamba nti ewalala Kyagulanyi mumuleeta nga abantu bangi babembedde. Ffe mumala okuleeta Kyagulanyi nga babembedde ffe ne buleeta obutono nga budduka kyangu swaza ab'amawulire. Tuleetere ku President Museveni alina footage bagita presidential PPU ekwata ebituufu presidential press unit egambe bannange abo balaze ebirala n'ebituufu bye bino baba proving a wrong. Naffe bantu kirabe nti nene NTV lwaki mukola bubi. Musajja wuuno kyabimbye wano mulaga kibulamu. Lwaki mulwana omusajja? Lwaki mulwana omusajja? N'ekyo tokikoze kati gw'oyagala tukole tutya? Oyinayo engeri endala gy'ogenda okufuna mu akalulu nga si akutunnyonnyola. Weetegese kabba. Kibuuzo kinene ekyo. Kibuuzo kinene ekyo. Oyinayo engeri gy'ogenda okufuna akalulu nga totumatizza. Gwe toyagala bamawulire bajje. Ate oyagala tukuwa akalulu. Ate by'ogenda tukolera toyagala tubiwulire. Kati otegeeza ki? Kale oyagala katwala nga tewali kamera. Akube nga tewali kamera teri alaba. Bantu tebalaba. Kuba buli omu ayaayaana atubuulire byagenda tukolera. Gwe toyagala tubiwulire toyagala tubimanye byogenda tukolera. Kati akalulu ogenda kafuna otya? Kibuuzo kinene ekyo. Kati Gashumba yeekweka muli. Yeekweka bwekwesa alina ensonga z'endala. Yayogedde lwaki bamugaana. Ozola Frank Gashumba. Nkubaganya ey'ebirowoozo ugira butya? Yali badde buteesa mulungi lwakuba alimu kyekubirira mungi. Minzaani tebalansinga bulungi. Extremist nnyo. Muteesa si mubi naye endaba ye y'ebintu ne kyekubirira n'obutanywerera ku ludda lumu ataga. Ebbanga wano abadde akuba gavumenti okugifiirako. Oyo ne basajja mivule. Wano yali mu simu ka Uganda yakwatira nnyo nga bali kaboozi. Yes. Okimanyi yaliko wa Nuupu? Yali agala bwagazi Kyagulanyi. Gashumba yaliko wa Nuupu. Nga wa Nuupu? Nga ne kadi agirina. Owa Nuupu yennyini awedde emirimu. Mwami tekusuuba. Ngenze bulijjo manyi wa gavumenti. Gashumba yali wa Nuupu. Ne Nuupu nga teyina ssente naye nga bw'olavaami Nuupu teyina ssente. Ekyamujja mu Nuupu butamwokya. Nuupu teyina ssente kati ezijjewa. Kati ye yali azze nga amanye waliyo ssente agenda kuyoola buyoozi. Ndowooza n'agenda gye ziri. N'agenda mwemuke. Era n'enaalemu n'agibeeramu. N'agamba ate nze mpagira Museveni yekka. Ate bw'amaliza agamba mpagira mwana.
kati ali awo tategerekeka kati yagambye ati ambu tasobola kuwangula tasobola bino byonna byalimu ali mu siyaasa bino byonna byatambula atambule naye all in all akalulu kagenda kuggwera wa mwami Yoweri Kaguta Museveni era yakawangudde dda alinde mulangirira ye ngani ye awagirani kati awagira Museveni era yagambye gwagenda okukawa mbadde yali awagira mwana yamuta okimanyi nti mwami Museveni yayogerako Linda okimanyi nti mwami Museveni yayogerako ng'agamba mutabani we nti wegendereza abo bonna bagashumba begendereze bagenda kulyako sente tobategeera banoonya sente mwami Museveni takyogerangako ng'agamba Muhoozi mutabani we nti wegendereze bagashumba abakwetoolodde bonna kati President Museveni gashumba ye yamulaba dda yali yamulaba dda baagala alina era nayo yali NTV yamugoba kyogamba tobiwulirangako mwami Museveni ng'alabula mutabani we nti wegendereza abasajja bakwetoolodde abo ne President Museveni amanyi gashumba nti tazanyi yamugamba bakwetoolodde abaali beetoolodde omwana be baana Frank Gashumba Kabanda n'abalala bamawanda bonna mawanda n'agamba namuju sibe bano bebasiba mbamanye bulungi begendereze tolina kaluka ogenda kufuna bagenda kulyako akasenteko kabwereere teyayogera wano tetwamuwulira era baakalya teyayogera lwaki sibayogerako ono era nayo yali NTV awala naye abwereere sirabawo omusango ekira NTV ina right okukyaza oba obutakukyaza kasita walaba mukyaza yagala atandika ku kino yaani yayogedde ekigambo ekyo waliwo yagambye nti Kyagulanyi bagamba okubeera ku CBS agende ewalala nawe kyoyagala ogamba si kyeŋŋamba ati ndabanga ekifaanaganamu ono azze agobaganyizibwa ebbanga wonna ku kaboozi NBS kati ne NTV n'emikutu emirala ne mwami Museveni n'agamba mutabani nti wegendereza omusajja oyo tewensembereza nsolima tomwesembereza kati afune abalala agende ewalala tulina baaba tulina TV nyingi muno TV weeri wano yo weeri eyina space ne babloga weetuli ku YouTube twali tumuganyeko mukyaza anatusobola ajje twali tuganyeko mukyaza naye TV kino kyekola kiri mu mateeka lwaki oba ogaana omuntu okujja okuwa endowooza ye ku platform ng'eyo abalala n'obawa twafunye omulala asolozibwa obulungi omulala baddembe okufuna omuntu omulala asobola okuzitemaatema ensonga oba tosazeewo okulwanyisa brandi ya muntu yandiwadde ebirowoozo bye birungi olw'okuba wagiremu kene otandika omulemesa ayogerera ani kitongole ki kyayogerera sisi muka Uganda naye muke mwali naye mwogezi si ye mwogezi akolangaani naye ayinamu ekifo siganya akolangaani ye Gashumba naye era ayinamu ekifo kuba nandigaye nti media house yonna erina okukkiriza omuntu okuwa endowooza ye era eba wakyogamba ekifo kye kikalu kye bamugobamu kikalu kalimu mitego oli ku kimwanoonya ewalala ava kwesiba ku NTV ajje eno mu babloga tukikube ensonga ze gye zisaana ku YouTube ku TikTok ajje tukikube NTV tefiirwa obutakyaza Frank Gashumba ani nakubuuza ayogerera ani si muka Uganda kitongole kye si muka Uganda kitongole kye mwami Tego NTV tefiirwa efiirwa ki nti ki omuntu ayogera ebintu by'amagezi asimula abantu negaano mukyazi teri balance kefiirweko tulabe yagamba aba Nuupu bali ku NTV baliyoko beyagala bweyagazi n'amawulire gonna Nuupu yagatwala bebalina abantu NTV ya saidi y'abantu oteeka okuba olina byonna boyogerera ye ayogerera ani si muka Uganda NTV kino kigirekawa kubanda bakati bagitaddeko amaanyi mangi agaliwa gwe totiddemu ntiki President Museveni yagigoba Parliament Anita Amongi yagigoba n'ekyo tubadde tunakituukako ekyokugigoba mu Parliament nabalaba ne kamera zaabwe era bagamba nti ebyuma byaffe ebyabbiridde ebyuma byaffe ebyabbiridde ne ngamba awo
teri agenda balemesa kwogera amawulire ne bajja kusigala nga bagafuna babago bagenjerwa kuba boogera bituufu baripootinga bituufu oba nakera enkya ne bagiggala TV ate tebagigalanga kubaali bagigaddeko era bamala ne bagiggula baali bagigaddeko natoloza bwe gusooka NTV baali bagigaddeko yesooka nekola ne mu Uganda okumalaga mwaka gubu n'ekitundu oba gwawera ne bagiggalawo bamala ne bagiggulawo so abantu tebatya tewali kitiisa kubanga radio bwebika omuntu osamba nsambe byo bagireetedde kirango radio eba n'obuzibu teba na buzibu tena taabu NTV yogera byekola kize njagala byaba challenginga byaba challenging so Frank Ashumba ensonga gyayogedde eya Kyagulanyi gitunulemu ye akalwa kagwa teyali mu Uganda yalimu teyakalaba nga NTV agondi nopweka wangula wanje teyaliwo nga nopweka wangula yagala kunkula otya mwami Teegu ani yawangula nopo kyekiraga nti nopo yawangula gwolonderawo kawempe wolondera okimanyi nti obululu bwe kawempe bwamala ennaku 3 tebabusoma na busoma naye ne baleeta obwekitugumu nobwekasese nobweri nebusomebwa ekibuku nina abantu bangi bambuuza why is it that basooka kulangira bululu bwewala ng'obwano tebannabulangirira ekiro kyali okinonyerezaako mbono waliwo jamu mb'okuva ekawempe awo okutuuka wali kujinja road waliwo jamu mungi bagamba nti eri abantu baba batono bwanguwa ate nomuba bangi nomala okulonda saawa 12 naye eri bagira jja yalonda yagenda bati mbukibanguyira obwewala nasanga abasajja awo abakulu nawusanga namuŋona ng'emboozi ekajja naye obululu bwekampala ne Wakiso lwaki bwe busemba ate bagenda obuti bino ne tubyongerako tebirina kye bikyusa gwe tekyebuuza nkyebuuza nnyo Kampala ne Wakiso ze zisembayo zino district ezisigadde Simakitugumu Apaakwi Amoro Abuma ze zisooka akalulu kalondebwa bantu gwe bwolaba ku TV olabaki bantu kuba Kyagulanyi bagambanga nti akoma Buganda bwagenda yabadde engulu yonna gwe walabyeki abantu gye bali naye Chameleone yakola statement era tugende mpola n'agamba nti bano abantu batebazze kulaba gundi babezeera ku Bobi Wine ng'omuyimbi batebazze kumulaba nti tugenda muwa akalulu era kasaba lwo aba ku serebo waabwe agabagaba ne tumulabyeko kimala naye nga laavu eri teriiwo Chameleone kubivulu wali olyabeko Bobi Wine ng'ayimba nabirabidda ku luno omulabyeko ng'ayimba tabawa message bamumisinga Chameleone yabyogera si byange bamumisinga kyensonga lwaki bajja mu bungi ne baka malumura Kyagulanyi Chameleone yayogera walabyeko akatambi mu mamboka nga Chameleone ayimba nakalabye nga abantu bacacyanca yayimbye bakooyi statement eyo Kenzo yagiko yaga ogendo tuka nga bakooye ddaka tugenda oyimba bambi nga abantu bakooye mbadde alina kuyimbira bakooyi bacamuke kikimulesa akooye n'acamuka nabagaba wedde kikimuleeta omuntu okusiba nga tolidde mmere okimanyi babaleeta abantu nga bawedde bamangi babayimbire noluza nti waki tebasanyuka according to you nga tuvudde ku kyabali kye bayogera nti abantu osanga bakooye dda bagwako bani abaliko ennaku zino kuliko abaana abaliko Bashiba tobalaba Hashiba yagana okuyimba campaign naye kyegamba abaliko abayimbi Bashiba tobalaba mbalaba King Saa tomulaba King Saa kwali abayimbi kwebali olwalira bayimbira ddala omuze yategese n'ekivulu King Saa nga abiri mu lumu naye abantu nina back in time njagala kutwala mpola nga yakatandiko gyakakiteeka Deluxe Vibes bagamba nti tuli mu biseera bya nkyukakyuka ate muleetawo bivulu temwagala kubba abantu era abaana b'enkyukakyuka ne bayomba nnyo ne bagamba mulekerawo teekayo ebivulu zino sente ezivaamu ezitagenda zimba ddwaliro ezitagenda yamba kibiina lwaki mukole ekivulu era nayagala nnyo nkunoonye oyogere ne ku nsonga eyo njagala kutambuza mu kaseera k'okunyolwa mu kaseera k'ennaku tuli mu kunoonya kalulu mu kaseera k'olutalo mubaamu ebintu bisatu ekisooka ssaala buli mu ssaala ye ekyokubiri kweraliikirira ekyokusatu ziba nnyimba oli olyebyeko omujaasi agenda ku vita nga tayimba
abasinga bonna bayimba. Lwaki tembagamba nti lwaki muyimbira kigambo genda ate ku front line? Ono bano bagenda kufunamu ebivulu bya sente ezivaamu ani azirya. Manyi kivulu kya King Sai ekiwedde naliyo era ffe twali tusoloza sente. Abasajja bakola sente. Mwasoloza meka? Abasajja bakola sente. Mwasoloza meka? Saazibala. Nene gundi ne zituuka ne ziggwawo. Ng'ekivulu kyonna abantu bajjudde erugogaawo abo tebayingira na kuyingira. Niyo kitegedde nti mu lutalo mubaamu okuyimba. Bano bazze kufuna kusinziira ku bantu sinze. Bo bazze kufunira mu kintu. Ta inspiring abantu. Enyimba za struggle tazirina. Azifunamu. Afunamu. Katulina okuba nga tuyimba ate struggle egende maaso. South Africa wano. Abayimbi basigwa kikuba. Lucky Dube. Bonna. Brenda Fassie. Lucky Dube. Ani abayimba mbeera bidde waliwo gwe bayita power gundi PJ Powers. Bayimbi baali bangi South Africa. Yvonne Chaka abo bonna bakubanga nga bali mu struggle. Struggle ebeeramu ennyimba. Ennyimba tewaliwo zitabeera kebe kyaki kebe ssabo buli wamu nazibeerawo. Abantu tebalekerangawo kuyimba. Oba mu kufiirwa abantu bayimba ekirongo mutaafudde. Oba mu kuziika bayimba. Kati mwaki mwagala okugyamu ennyimba? Ennusu eno. Ennusu. Okuyingira kyebiri. Zitambuza struggle. Yandi tugambe okutambuza struggle. Bana embuuliza abantu si byange. Era bino ebibuzo biva wa. Nebeera bibyo tewali. Si byange. Iwe kyobinkaka mwa mitego. Si byambuuliza abantu. Abantu bagamba. Anti ayagala nnyo struggle. Akiteekeyo nga kyabwere tuyingire tukuba omuziki wanaakamwanyi kaaliwo tukuba omuziki n'embwa yesigama ennyama. Naye ebire era mwami tegusula n'osala ku lugundi wali. Andize bakanyama mikwano gyange. Mwami muddeeri temuyina ssente muddeeri misinde. Omanyi okutegeka ekivulu kimu sente beka ziweetaaga. Kankutugende mpola. Ebyuma byetaaga sente meka? Okuba erugogaawo. 2-5. 5? Ku 10 jejje. Security. Tusobola oyimbira eno ne tuteeka ku kisaawe wano egundi ekawempe ne tuteeka ku mozirimu wawa ne tukuba ekintu kyaffe nga tetusoloozezza ne buteekawo ebyo ebyuma tufuna n'ekibiina kisobola okugamba abana tusondeyo nti buli omu aleete 5 tukole ebyuma byaffe tugende tukube ekintu boda tu boda ne wano era tuli mu struggle tulina okuteekamu amaanyi abantu abamu bagifunyeemu bwe tulina okutambula abantu ba struggle tulina naffe balina okutuzzaamu amaanyi naye nabo balina expenses nyingi ze balina okuteekamu. Mwami tolooza nti kino kyakufuna gundi ataddeyo andi bamuyita andi Mick Wine ne gundi nje enkyukakyuka tugirimu naye ate waliwo abaagala okugifunamu okusinga abalala. Kuba gwe tetulaba ewaategese wonna anti nze siri muyimbi naye osobola otegekayo kuba kati twalaba Friends of Mustafa naye yategekayo musajja wattu ekintu ne kimulya kyamulya nnyo era yayomba. Kati kambuuze King Sai yekka yali mu struggle bangi mulimu abatemema ennyama baali balekeddewo gitema tebalekera mulimu abataxi ne kondakita baali bakeddewo okusaabaza abantu mulimu abalimi baali bakeddewo okulima balima ate abasuubuzi n'obasuubula. Kati saa lwaki mwagala ye asuule kyajjamu ejjamba? Anadda tebamuganya kutegeka bo bagamba ayandirinze pulezidenti waffe n'amala okuwangula akalulu ekyosi ne tusanyukira wamu naye kati ye wano mugundi wano ne bano bonna abalinze abasomesa aba headmaster abawagira enkyukakyuka n'abasooke balinde. Kati guno mulimu ekitegeeza kyeŋŋamba omuntu asigala akola omulimu gwe mulimu omuntu asigala kati kambuuze lwaki mugamba abayimbi bayimirize mwe nga temuyimiriza abalina disciplines endala? Tetumugambe kuyimiriza bino ebivulu bye era ayimba wamulabeko okugundi ya gundi ya Mwami Kyagulanyi yonna ali kulira yabadde n'ebweru n'ayimba era n'ebivulu ebirala ayingira bo bagamba kivulu kino ate kivulu ebiri sente zimwe zidda mu struggle ziddawa. Kigisa akola mulimu ki? Akola mulimu professional yeki? Ayimba era ayimba. Okay. Abala bali mu struggle nabo bayimiriza emirimu gyabwe. Ateri amugambe yimiriza mu mitego era ayimba kyegambye nti yakava ebweru era na wano wennyini ffe tugamba ekivulu kino ekinene mega concert yakategeka ntowerabi tebanayita na mwaka n'emyezi 6 oba gyaweze yakategeka. Okay. Ne bo bagamba twasote tulwana ne tutuuse ekintu kyaffe Mwami Tegu
Kigisawa Muyimbi yes waddembe okusigala gaakola omulimu gwe bakola omulimu akola ekintu era muwagira 10 nga ne stroke bwegenda maaso kati ate bano abamulwanyiso bagamba ki abo sitegeera kye baliko abamulwanyiso bana bwe byabwe babisuulawo simanyi bulungi baleko omwana agende akoone okay kati tudda ku Frank Gashumba ebigambo bino byonna byayogera nga tulaba nti omukulu Kyagulanyi abantu abayina era I'm sure that bali ready muwa akalulu ebigambo bino wabyogera gwe nga gwe omutunulizi w'ensonga oyinza muddamu otya otukubire ne tochi mu ngeri gy'olabamu akalulu akajja nzirya mu katono nti engeri gyemutegeera ntya nti engeri gyemutegeera ntya engeri gwe gy'oli omutunulizi w'ensonga era ebigambo byonna bye yayogedde Gashumba oyinza muddamu otya okumalamu abantu amaanyi nti bano tebagenda kusobola nawe mukola mutya nga ate omukulu tumulaba gyagenda yonna abantu babaye waliwo ne Busia olaba kye yakola abo abantu bonna kuba teri ayinza kujja ku hotel ngeyo nga tamwagadde Gashumba byonna byayogera temuli tayinaawo anti kati ye agamba President Museveni is the way to go tewali kipya manifesto y'omukulu owulira bagikubamu ebitulimbo byagenda ayomba buyombi vuma atyobola ba kusinzira kuba bebogera atyobola abantu manifesto abantu tebannagitegeera manifesto yani eya mwami Kyagulanyi ffe twagala kumanya manifesto kirungi engeri gye nkufunye twagala kumanya manifesto ya mwami Kyagulanyi erimu ki katugende kola bwe tuti nze nkyaliwo wano ngenda kuba njogerako mu kuba yina ennyingo 10 tuziyitemu manifesto eya Gondi eya mwami Kyagulanyi eya mwami Kyagulanyi nja kwogera ku 2 nja kwongera ate olala nyongereko gwenda tuleeta mpola ali ku Megatron aberenga yeyagala bweyagazi ati kati yeyo Uganda empya eyogerwako gye twesunga Uganda empya yeriwa gitwagala okumanya kubeno kati tuli mu nkadde twagala mpya Uganda empya ejja ng'ennaku z'omwezi okuva 15 January 2026 Uganda empya mujja kuba mugiraba Uganda empya katugambe ebyobulamu tekiriddemu kubeerawo kikafuuwe eddwaliro lya gavumenti lye linaasinganga mu Uganda empya linaabeerangamu ebyuma ebyetaagisa n'abakugu baddokita mu Uganda empya tebafuluma eggwanga lino bakolera wano ate bakusasulwa bulungi omusaala nga musava baddokita bonna ab'ebiwalaata banabo obugaalubindi bonna banaabeeranga malwaliro ga gavumenti bano abategeera nnyo ebyobulamu tetukkirizenga byuma byonna by'amaanyi kubeera mu private hospitals byakubeeranga Mulago Kiruddu n'awalala era Uganda empya omuntu yenna wakujjanjabirwa wano sigenda Kenya Kyagulanyi Solomon Kampala ne Suubi ne Babi bakusimbanga layini n'omukazi ayo Kyakasooli n'owa boda ne mu Mwambala Mataayi tinasoboka ekyo ye Uganda empya nga teyo yanjewulo teri minisita n'omu anaafulumanga ggwanga bwageze kumujjanjaba India simanyi Germany Dubai teri kubanga eddagala linaabeeranga wano nga bwe kyabeeranga edda ku Gwobote n'Ambindi bonna bakujjanjabirwa wano Uganda empya omulwadde n'omujjanjabi bakulyanga akammere kukitanga bali kukitanda omulwadde oyinza okuva kava mu Serena banaavanga mu ddwaliro Uganda empya kyategeerekese nti eddagala erisookera ddala kulya kamere eddagala erisooka nkola ya Dr. Senjobe emmere eddagala bwe kiri n'omuzungu akugamba nti eryolimira niyo osooka kulya ate omanyi nina musajja wange bamuyita Dr. Senjobe omanyi bulungi mukwano gwange agamba mmere eddagala bwe kiri okupiikanga abantu eddagala nga baliteeka ku lubuto olukalu ekyo tekiibengayo onoobeeranga n'abajjanjabi 3 bonna oba oli ku kitanda omutamala nga bakeera ku makya kwemu nga bali ekyemisana ekizito akatogo akalimu ebyenda kalimu akazigo obummonde akakyeru abange oyo okuggyako omulwadde oyo naaweebwanga kyalina okulya kyonna kyayagala ng'alinga gwe basalidde ogwakalabba tukipise nnyo si kipise ate ekipise ntya omulwadde
analyanga buli kyayagala mu Uganda empya nga mulwadde emulago ng'alinga gwe basalidde ogw'okufa omanyi gwe basalidde ogw'okufa bamugamba saba buli kyoyagala okuggyeko abajjanjabi batasukka basatu abantu bagenda kwerwazanga bwerwaza beeriireko bulungi wanaabeerangawo baddokita abakuga bazuula nti gwewerwaza bwerwaza kati mwaleese enkola ne muleeta n'abafere omugendo bakwatira teri kwerwaza nti olubuto olwasuze luno mudde ku kyalo okolya emmere yaagwo ate nga n'abakulabirye weebali bonna wayonjo Uganda empyanga yaddala mu byobulamu omulwadde anaasuulanga ku kitanda nga kiriko omufaliso era omulwadde no nambaza omujjanjaba wano we yeekyusizza ananjiganga akadde bulizi bw'ati ng'alina kye yeetaaga obutasukka ddakiika 5 dokita ateeka okuba nga amaze okutuuka si bino omusajja mulwadde kufiira ku kitanda nga dokita aliwa teri dispensary kiriniki eneetundanga ddagala mbu obulwadde bwe bulonde genda oligule wali nga bino bye tuyina saawa eno mulaga ali walinayo famasi ziri awo bwe zityo amala okugiraga kirira mweri bunootegeezanga nti owulira bubi n'abawaka bajja kutaganya oluba otayagala wadde owonye onoofunanga wooteekebwa okumala omwezi mulamba nga bw'otereera special area yes obudde bwe olyoka owonera eddala naye nga Uganda empya egenda kubeera masavu ye Uganda empya ate nga gookya omuntu wakujjanjabibwanga n'ambyulensi zino zonna ez'abannabyabufuzi omutali wadde panado ezo zonna tezigenda kuddamu kubeerawo bugombe kuvuga mu bigo bye Uganda empya gavumenti etwala obuvunaanyizibwa okubeera n'ambyulensi ku malwaliro awantu wonna wooli ne bakuggyawo kubanga osasula omusolo kubanga bakufaako Uganda empya Uganda empya nawulira gundi principal agamba nti abaana bagenda kulya eggi masomero okusoma kwonna mpitiraako mu ssomero awo mugenda kikola mu tetwagala tuyingire sekita ku sekita tusooke ne nasale nasale abaana bagendanga kusoma kituufu ekyo abazadde banaabeeranga ne bayonseza abaana feeding area kinaabanga mu tteeka okuva ku mulimu gwo ogenda oyonsa omwana awatali kwonebwa ku mukolo omwana ayooka ekimala omwana abenga mugezi abaana be bakeeza tekiibengayo bano bakeera 10 baasi nejja ng'eyimba shato sibagiyita shato ebyo tebigenda kubeerayo era abaana tebaavugibwenga kilometers 20 bwanoonya ssomero ddungi buli wantu wagenda kubeera ngawo essomero eddungi era ng'ovugako katono n'otuuka ku ssomero mu primary abaana banaasomanga ab'ekisulo emifaaliso byonna obisangayo teri kujja nangoyizo mwena mwina kubeera mu yunifoomu ey'essomero ku makya abaana banaalyanga bulungi bagenda kulya ki ng'omwana alina okulya eggi bogoye oba watermelon kuliko bakatunda ne kajuyisi ejjiri muli n'amala eggi limalira ddala bulungi okusinziira budget tunatambulira olwo oyagala okulya abiri abiri oyo tajja kusobola kubanga anaalyegulira bagenda kulya eggi akatunda omanyi ke bayita cocktail nga kakube bulungi mwami teegu tokipise nnyo bwe kiri abaana bagenda kunywa kokugamba Uganda empya ongambye akamonde eggi akamonde kasiike kaboyiro kagenda kuba kasiike katonotono bakasiike bukadde wali kawule bulungi ne greens omwana tasobola kutegeera ng'enjala emuluma mwagala abaana bali kati ekyo bakirya ssaawa mmeka okusaawa nga bakatuuka kubaliwo abazadde bali bize ave waka nga talidde ajje ku ssomero ayingira n'eggi ne bogoya kusaawa nnyera breakfast ziddemu nga teyakalya bino kusaawa nnya abaana banaasoma anti ke kaliko eŋŋambye kulyako katonotono yenkola yabagaga ogenda olyako katini bakiyita ku BP nga njoka tolya kufiirawo ku break etuuke era obuugi nga weebuli mulimu amata ne kasukaali wangi kati ababaleetera ekyokuliirako ate ekirala babagera kuliirako ki kisinziira ekinaabeerangawo kibayiiza niye omwana asobola okuliirako kyonna kibayiiza chapati oba kachapati oba omugaati oguliko kabata oba ne bata kwali bwe kiri abaana badde bakakyaya okusoma olw'embeera eriwo omusomesa nga naye mukambwe nnyo tasasulwa kati abaana bagenda kwetemwa waka badde ku masomero somesa kuba abaana bafiirako omusaala gw'omusomesa ennaku z'omwezi 2 mwezi 2 totototo ku akawunti kikafuuwe teri aliddemu okukwatananga muntu yamusomesa bagenze kwewola mu bamanerenda obadde ongamba ku 7 wantu badde tutuna majanja y'abaana kati ku 7 balance diet
ng'erimu carbohydrates, proteins ne minerals and salts. Olwo nga balidde kyawo Kisinziira diet. Basobola bawaako kawunga ezo ziba carbohydrates. Basobola bawaako amatooke nazo ziba carbohydrates. Basobola baterako akamonde akazungu oba makoloni ne supageti agenda kuliibwa ne greens. Ne banaabifumba batya ebyo nga biba bingi bo nga babirya abakulu. Anaabe bafumbe. Kati abaana bano oyagala balye ng'abakulu bano ababbye ebintu byaffe mu gavumenti n'ekijanjalo nga kisiike. N'ekijanjalo nga kirimu n'entula ayagala akazigo nga bakamuwa bwe kiri awo ku Mande. Lwokusatu balye ku fish enkalu nga mulimu ekinyeebwa. Fish n'ekinyoobwa atalya fish omutegekedde ki fish atalya gundi kyannyanja mulimu atalya kyennyanja bajja bakulangako atalya kyennyanja naye bafunire gye bamukolako linaalya ekijanjalo oba ekinyeebwa ekikalu kubanga ennaku zino abaana baffe balina allergy. So kati endya mugenda gikyusa mu masomero gonna. Ennaku zino bafumbira abaana ebijanjalo nga kawukumi yasinga obungi. N'olaba ekiri mu kibiina nga tena amadirisa magazi. Bana balwala ajja olubuto oluzimbe bwe ruti. Ebyo byonna nga bya bwereere. Abaana bagenda kulya bulungi. Kati wabadde waka wano. Bw'abadda waka kati awo abazadde balina okukima abaana baabwe. Somera agasinga ne bamutwala waka. Temwinake mubawaayo wano. Naye abaana banaaba bagenze kusoma si kulya. Bibasoma bibanyumire. Si lutalo. Olaba omwana bwe yeegomba omusomesa. Otwala omwana ku ssomero nga ali bw'ati. Ne kati omwana yajja okuzuukusanga. Akuleka na mpuliri. Ebitabo byonna baakubifunanga. Ne kalaamu. Omwana wakutwala mutwe gwe. Mami tegusula Uganda empya nga ateekera ku nyuma. University zonna esinga obulungi ne koosi ez'amaanyi. Omwana wa Sudiru, omwana wa Hamu, oba wa Kirumira anaavuganyanga n'omwana wa Boda n'omukazi ayo Kyakasooli ng'ekibawula mutwe. Ye Uganda empya. Tendekere Kulu Makerere ligenda kuba lya bwereere naye nga bavuganya. Ani asinga obwongu yayingira si mwana wange. Sibino bya kuteekayo ssente. Ebyo tebiriiyo. N'okwatibwako ng'obba ebibuuzo. So mugenda kyusa. N'okwatibwa ng'obba ebibuuzo. Kibonerezo ki? Myaka 24. Mukomera si kinene. Kyekyo omanyire ddala tufune abantu abatuufu. Tuludde gavumenti zonna okudibagana amalwaliro ebizimba okugwa kufuna ba Kibogwe. Omuntu yenna abba ebibuuzo gunaabanga gwagomulula. Myaka 20 mwegi. Ng'ali mu nkomyo. Uganda empya. Uganda empya ennyingo endala gyegenda okusemba nayo. Oyo akola omuzi w'emisango wakwatibwanga. Ne bw'anaakwatibwanga banaamunnyonnyolanga ki kye yakoze. Mukyala we n'abaana baawe n'abantu ab'olusegere banaabategeezanga nti ono yazizza guno. Era police officer neeyanjulanga ne gy'amutwala. Mu Uganda empya onozzanga omusango. Bambega abakugu ne bakwetolola okumala emyaka 5 nga tebakwatanga. Nga banoonyereza bujulizi. Sikwatira muntu wa bwereere. Lwe bakwata buli kimu kyonna kiba kyaggwadda. Singa bino n'owooza myaka 3 bakyanoonya bujulizi. Bwe bamala baga bujulizi bubuze fuluma ogende. Ebyo tebibengayo Uganda empya. Era oyo omuntu yenna gwe gusinze. Anaawebwanga ekibonezo ekimugyamu. Omulamuzi taakoonebwengako. Anaasalanga omusango watali kumugambako. Nga teri kutiisibwa na ngeri yonna. Wagusala amanchoolo. Abalamuzi bonna mu kusaba omusango banajjanga ne bakola interview maaso g'abantu ku TV zonna. Ng'oyo alina kyonna kyamumanyiiko ayogere nti oyo temutawaana. Si kumala galonda nti gwe tukuwadde wano sala guno. Myaka 15 yansaba enguzi oyo. Ng'olina n'obujulizi oyo tafuuka. Okunoonyereza okw'enjawulo. Kunaabanga kweyagala omulamuzi okuggyako ng'alina ekimuliko. Kozi ba gavumenti bonna omulamuzi. Bw'anawumulanga n'asigazanga omusaala gw'abadde afuna. Paka n'akasiimo ke. Ng'awumudde. Sigala afuna omusaala gwe ne entitlement zonna. Uganda empya. Uganda empya. Owa talent wakusasulwa nnyo. Okero wakusasulwa nnyo okusinga ate atalina ki? Atamanyi bulungi kapiira. Abaana bakufuna mu bitone byabwe omuyimbi ajja kufuna n'omuzzukulu wakufunanga.
ye Uganda empya okukwatako ng'obbye ssente y'omusolo awe mbadde njagala binaakugibwangako ne bizibwa gavumenti Uganda empya egenda kubeera y'akanyonyi ak'enjawulo ngakakola ki kayita mu kitundu bwe kati bwe kawulira omuntu yenna akukulidde ssente mu kinnya awo tekavaawo we kakaabira abakugu abajja okusima bajja okutuukiranga nga ssente bazitwala bazigyeyo nga zidda mu ggwanika zidde mu ggwanika zigende mu saturation tubali tufiirwa triliyoni 11 buli mwaka triliyoni ogimanyi trillion ke kasiringi asalivu erimu biliyoni 10 biliyoni 10 biliyoni emu ogimanyi biliyoni enjimanyi olunaku olya ssente meka gwe tanze seebala olunaku okozesa ssente meka ne famire yo buli omu neyeyaga yange 65 65 kale katugamba okozesa 10 leka tukitereeze 10 kitwangwire kitegeeza emitwalo 10 omwezi okozesa miliyoni 3 miliyoni 3 ziggwawo kitegeeza omwaka okozesa miliyoni 3 miliyoni 3 miliyoni 3 kitegeeza emyaka 10 okozesa miliyoni 3 si bwe kiri 3 kiba kitegeeza biliyoni ogiriira emyaka 25 biliyoni mbanjiridde emyaka 25 ku level yo ng'okozesa emitwalo 10 gy'akameeza biliyoni emitwalo 2 oliira emyaka 2 mwegi 5 okulya biliyoni ng'akawumbi nkakubye wali kati kitegeeza oba okakubye wali ako kamu myaka emeka 25 eyo biliyoni ki emu ne wali biliyoni ezo zibadde miliyoni meka obadde ongambye omwaka mba mu miliyoni 35 meka 36 omwaka 36 omwaka kati emyaka 2 ekitundu myaka 2 ekitundu omalirawo biliyoni emu linda ku mwezi mba musere meka omwezi olya miliyoni 3 anti kati omwaka mba miliyoni meka 3 mu miliyoni mukaaga 3 mu mukaaga mwadde mu kipise miliyoni 3 mukaaga omwaka emyaka 10 biliyoni 3 mukaaga ya kati biliyoni ogiriira emyaka 2 ekitundu emyaka biliyoni 25 emyaka 25 emyaka 25 emyaka 25 biliyoni egi mbandidde akawumbi myaka 25 oba olidde akawumbi kituufu ekyo ekiri nja kubala abalamu ndabe myaka 25 myaka 25 kati ate ziri zi biliyoni 10 okweza triliyoni emu myaka meka 25 yongerako 03 emyaka 1025 emyaka 12 mwezi okulya triliyoni emu kale triliyoni ate ziri 10 oba wafadda ezo zibbibwa buli mwaka nga basima binnya ne bateeka mu mayumba kali mumugera kola muti akanyonyi kagenda kujja bwe kajjanga kagira nga kakabira awo kalina engeri gye kakabamu nga bw'etaano kalina bwe kakaba mu gyebiri ojja gawulira amaloboozi ga njawulo abakugu batandise Uganda empyanga teri kuba ssente za muwa musolo ezo ssente ziyambe amasomero n'obujjanjabi na buli kimu kyonna kyonna so Uganda empya bwetyo teri minisita yenna anaabeeranga nakagombe tuli mu jjaamu yino abalwadde isebo yagizagize oba wakeere yeebeera mu jjaamu nga badde totewannakuba kadde kaya kagundi bagenda kukola mirimu gya gavumenti gikolere mu budde ate banne boyitako bo bagenda kukola gyani gavumenti nenemu okusinga bano teri kagombe kyekiri kyowagambye nti ffena tugenda beera kimu twenkanankana abaana ba mwami Kyagulanyi Solomon ne gundi ne Suubi bonna nga basimba layini okimanyi nti Uganda empya ffena tugenda kuba bagagga ani yagambye mu Uganda empya buli bw'ofuluma enju yo obeera mugagga otya bw'ofuluma enju oluguudo lw'ogendamu omugagga kwagenda nawe kwogenda nawe koyita kati mwenkanye obugagga twenkanye bwe mugende mufuluma enju sekyoyita gyafuna nawe gyofuna Uganda empya omukka gwassa nawe gwokola bw'abeera mu jjaamu nawe oli mu jjaamu temwenkanye twenkanye sekagombe mwenna mulinaako okulya ayinza okuba yakaliira eri naawe n'olwekyo wekigenda okubeera Uganda empya bayanjawo egenda tunyumira kati otandise otutemera buli kanako ogendaga tutemera nja bbawangayo naye nze kali kanyumidde nnyo akejji bonna bagenda principal yasunako busunyi
ayagala abiri ogambye agenda kola atya oyo mpozi eryokubiri ng'alyegulira limu naye ejja kubeera teyeetagisa kubanga ojja weeta essaawa 3 ate lanchi breaking etuuse break empozi bagenda kulya kunya banywa okyugi n'omugaati ogulimu eggi Uganda empya nayagala akatoga k'ebyenda kalimu akazigo baleke bakwate ng'oganya okutwala omwana ku ssomero omwana yajja okwekubiriza ku ebyo biri ku ssomero kati bina byonna kati kankubuulire waliwo olugero ndooza nsi Switzerland okimanyi nti omwana bw'atuuka leeti ekibonerezo bamuwa kya mugaati guliko bulubandi n'amata kati bano abanguye baba waaki abalwa bano abanguye mazzi na birala emigaati gy'abatama nnyo ne bata ate oguli ogumalewo ekibonerezo mugaati bata mugaati omwana atuuka leete Switzerland oyogedde kali akammere eddagala anti linda kanti ekyeyagira ne bakireetako mu Uganda bakireetako mu Uganda nga bagezesa wiiki emu eyokubiri abasomesa batandika okutuuka leete abasomesa bo baali babategekedde ki nabo kiwozezo nti nga kyekimu bali akagaati ekyayo omukalu yegenda kunyuma kyabandalawo wati Uganda empya egenda kunyuma nze kasawo ngambye emmere eddagala nkola ya beef organic eyakibala nti mmere ddagala mwamisa enjobe bakisomesa n'embaana bato before science method procedure ki gy'osobola okwewala gy'osobola okukozesa okwewala okutekinga medication balance diet kulya bulungi abaana bano tebalwala omugejjo obesity nego bagenda kugira nnyo kubanga basobolaganabaga n'ebisaawe ebyokukola physicals na buli kimu kyonna physicals n'obuteeraliikirira kwegamba muleese gundi nga ne solution weeri omwana tajja kgejja bitajja ati bubwaine nze manifesto mbadde sinagitegeera bulungi naye ogimmenyedde nja kuba ngibannyonnyola abantu bagitegeere bulungi Uganda yayogera ku kejjaawo ne ngamba sindikategedde bulungi nga ddaba comment section nti owazo owange tali agirimu naye ate nakyo okizzeemu mbu girimu limala teyeetagise tugende ku birala Uganda empya njagane tuli ku mukutu gwa Megatron nga tunatera okumaliriza luzinga atabuse mu Kampala wano agamba mbu ye tayagala balonzi kukola lugezigezi abalonzi bonna ye kyeyaleese kirala bano bonna bemupi bazze kulya kati naye ayagala alina abalonzi era Lubongo yagenda mujja mu kibuga kino tamwagala mu kibuga yeye ansa teri Luseke teri mulonzi kola lugezigezi teri Oluseke lutya kusaba abalonzi basaba kulungi abalonzi yagamba tukubi gwogamba otya Oluseke lulungi nva ku Luseke leka naawe kumanya Oluseke kubamu Oluseke lubi kwezi batwala enkumbizi tebamuwa kalulu era kwezi ali maziga yakowa abalonzi kozi esimba kibukuya yali bukuya n'abawa enkumbi n'abawanga obuugi n'abawanga biki ebyo nabyo ogambye eggi anti kiri bwe kiti Oluseke lubanga nguzi omuntu agaba enguzi egabibwa abantu babiri ekolebwa abantu babiri gwagiridde nawagiwadde mwembi mba tukwatagana muba bakyamu nawo enguzi eyina ekintu kimu nzigyewuwo ogyewange nompa enguzi ya sente nga mmeka newenkuwa 10 Julie Potential ate nampa 15 kati mkwani bwe buzibu bw'enguzi abayongeddeko oba si kyekyo musobola kuba mwembi muli bakyali bange anga temuli bakyali bange gwe nojja nompa miliyoni ne Julie Potential tekyali wange Julie Potential te nampa 5 owani ngenda nekyaliwa kati bwe buzibu bw'enguzi nti gwe enguzi gw'ogigaba n'eri yakusinga waliwo ne factors endala waba wasinga mu kugigaba asinga abantu abanga refali ng'oleese kakadde oli aleese butaano waliwo refali alya ssente n'agamba nziridde naye era Liverpool ejja guwangula ne bwenna basigize ate nebituutu wali ne bitabuka akyo batukola nkola yonna kulabanga Liverpool bagikuba anti enkola yonna esologana nga Liverpool penalty n'enjigaba Alisson n'agikwata togigabye Liverpool n'erema okuyingira mu box kati bwe penalty ogenda gigaba otya ogamba Liverpool muyingire box mbawe penalty Liverpool eremeddwa okuyingira box guba guwedde ate mulimu ali enguzi n'agirya eno n'eno n'agirya ku Liverpool n'Arsenal n'agamba bagenda mu draw kagende mu beekube kasabota bampadde abanavaire bagatuziwadde amuwadde enguzi kuba kuswala
kati Luzo ono omulaba otya kati bonna embeera bweti bweri okuvuganya kwa maanyi okuli e Kampala awo Luzo ebigambo bino byayogera nga ndaba aduulira nnyo abalonzi ayogera ye kyawulira ku mutima ate waddembe ayina eddembe okwogera kyawulira ku mutima Luzi waddembe okwogera ye kyayagala kyawulira ku mutima kaluukano okalaba otya ake Kampala akaliwa Luzi ne gundi kuba bebalimu ku maanyi ne Rubongoya ate akaluuka e Kampala kona nopegenda kawangula kalina koda ba MP 10 era nga luli 10 bonna ebalina kikigambisa nti ebalina gutolaba gobeera luda Kampala ekigwe kyolaba baliwo abantu abampadde endowooza nga bagamba nti opposition bangi be bamma bonna bali ku kifo kimu obululu tebabugabana ab'NRM ne bayitawo eriyo opposition yazze obwomu ng'omu yazze abangi baali 7 bonna 6 bazze bonna bali awo baagala ki baagala bululu baagala kuwangula bazze kwetereza oba kutereza Uganda nze ngamba bazze kwetereza kuba gwe bakumma kaadi n'olemerako oba olina kyogoba ekirala nange bwedowooza olina kyogoba kubanga engo bwebetta abantu ku kyalo lwaki golemerako nyumbu gujjo kitta ng'ese abakazi baffe abaana baffe n'abantu ebayoza lwaki ogamba mbuzi omugaga nze yasomye nnyo nze nnyino gitta oba olina bewebalira nze ddebanga abakubirala kituufu lwaki tofaayo oba mulalu oba ani agisse n'agitta lwaki todde mabega we n'omuwagira lwaki ogamba nti nze nnyino gitta weteekawo nnyo wekubye sikuuti mbuzi ow'ebuddo ayogera nnyo oluzungu nze nnyino gitta tufaayo ani agisse ffe twagala efe kyekikulu lwaki gwogamba mbu atali gwe tejja kufa talina kufa nze ndaba nga bagala okwetereza ebyabwe kati kintu ekyo kye bakola kibi era kati ebyobufuzi kulya asi kulya abasinga ngaani abasinga kulya ate basinga ngaani mulaba alwana gundi teyalya Kazibe Bashir tukyambanja kinamu akalulu kange kannuma olonderawa kawempi namulonda kati baleese nakuno sigenda kulonda nda kulonda Kyagulanyi bisigadde mbirike sigenda kulonda Kyagulanyi nakola nani batuleetedde nnyanja Kyagulanyi agenda kola nani nze gwenjagala kanti nze nonda gwenjagala era embasi kwagala siku Nyanzi yakola ki sirina kye mwagaza yakola ki yampaki yali ampadde ki nze nagambye ku luseke siruvaako yali ampadde ki kati anakuwa ogenda okuwa nnyo era senga bakuwa kaadi ne weesimbawo gw'oli musajja wange nkunoonyeza akalulu naye gwe simanyi sijja kuwa kulwaki sikumanyi ze tonnyumiza nkwagaza ki abaddeyo batukoledde ki kati eggwanga tolyonoonye ndio kandyonoonye ate ampadde ssente sigenda kakuwa era Nyanzi sigenda muwa mpoze nga mpaddeyo ku kati kawempe mulina abalonzi emitwalo nga 8 kati olwo mwina abawe meka oba kubanga gwa kali nzampe bali abaveeko ate abagaza ki nzasabye basabye mwami tegusoleka naawe neerwanyeeko nsabye nzampe ulabe bwenkanuunya akadodi bwenkuba akadodi nzire eno nzire eri naye nga tampadde sijja mmuwa ninde eggwanga liryo nti lyankalulu kange ggwanga liryo lino eryange nange ku sayidi yange oliyagaliza ebirungi nze neeyagaliza nzekka ne famire yange naye njagalizaani omulala nze mwana wange mukazi wange taata wange ne maama wange ne baganda bange n'emikwano gyange emitonotono abasigadde mbagazaaki bwensula enjala waliwo nnyamba ffene tuveemu musigale bumwe kamwe newe muvaamu Uganda tugibalekere mugindekere naye nze mwami Tegwa atampadde ssente siri naawe atampadde kamwani siri naawe n'emikwano gyange otampe ssente sijja kuwa nze njagala ssente abantu be bamala obbalonda nalaye Kazibe Bashir Kazibe yakomawo netugenda netutambula Kazibe yakomawo nakati simulabanga kakati abaagala akalulu kange Kyagulanyi ngenda mu nerulina mu akole nani ajako akole ne bayagala analonda anti tugambe Uganda empyo oludde tugimanyi ndi alina okubeera n'abantu yasazeewo alina okubeera n'abantu analonda asobola n'okugamba mwami Tegu nkulaba mu potential angamba bwa MOP balonda bulonda ojja kwekanga nga benaale bobwadde tujja bajjawo tebamwejjeemu obwesige wali MOP tujja bajjawo baveewo bandi baveewo bakola ki bakoze eki bawoza twogera luzungu ali mu parliament tukyusizza ki tewali tugenda bagoba tubajjewo
finally yakubeera gundi nakyemalira nedda nno ebintu gundi gavumenti za bannakyemalira zituyambye nnyo naye bano bempi batuyamba ki imagine like seriously naye oyagala bakuyambe ki abadde mu byobufuzi oyagala bakuyambe ki bampe ku ssente njagala ssente saagala birala njagala ssente nze mwami tekusula njagala ssente muzo kimaseeko nze njagala ssente mwami tegu njagala ssente oba tompadde ssente bo bakimayo ki buweereza baweerezani bakuweereza gwe nze tebampereza banveeko gwe bakuweereza ddi enguudo malwaliro be babikola mpayo MP yakola oluguudo lwe Lubago era bajja bantu bananga oluguudo luno ngenda bayamba gavumenti nga tesazeewo mbu lugenda kukolebwa Salama Road eyo mulaba yemala okusalawo ayizande olukomyawo kati gwe MP jangu oyogere be MP atukoledde ki bali awo babbi naye balaba baleeka ngenda kukyusa kino ngenda basadde abaana mu parliament awo manye ekiryawo katogo musango bezaalamu gye bakola gwe mulimu gwe bakola kati musango gwe mulimu gwe bakola gwoka bakola guliwo obulala MP najja nagamba President Museveni akozesa akawumbi kalamba olunaku linkwatitako nze tovula omuntu omulala gwe ngenda okuwa gundi ani Walukagga ground aye n'abakyala abaagadde ennyo Walukagga ku bakyala abakozeemu omulimu awo ogwa kisako sako nga ye yennyini omuntu n'ekyassako kiki mukuweesa mwagala ali ku ground aterezeza gundi awo kyengera abantu services gwe gamba ali ku ground naye bana bali mu parliament tulina kye tufuna goli wewa golonderawo londe Walukagga ngamba wali mu kusooka walondani de mu kusooka ani abaddeyo Segona Segona kuli wali Segona akoledde ky'abantu bisanja 12 tawali aveeyo tulete waalu oyijja mmowa n'abasigadde oba topade waalu njakamuwa oyo mwagala zanti nonda buli wali ambulera bade nze segenda kumala galonda ati linda konze kyenina nina omukazi we wa Kisaawo namwa akalulu kange yatuyamba ki kujjako kwambala ebigomesi yatuyamba ki ne kakati gosobola okuvuga benzi ngate yingini ngate ya wishi kikyotegeeza ng'ebyuma ebiriko ate side mirror ate za 10 kikyotegeeza nti olonda kombine okuva ku Kyagulanyi paka ze kanonde ebitaki kante uko waggulu kanteekeyo ekigundi ekimyufu wakati nteekewo kiyero kyange okibanga kirina kye kimpadde sigenda ate omukazi we wa Kisooyo bamuyitaani oyo omukazi we wa Kisooyo namuwa akalulu atukoledde ki atuwe ku ssente atuwe ssente anawa bambeka nzampe bali tebaagala bamusabyeko nzampe ssente nze neesabidde meka nzampe ssente sigenda musalira mpa ssente kyeŋŋamba ŋŋenda kukola bwete nze nja kwogera naye mugambe meka mugambe meka yampeyo obukadde 3 nze muwa ekintu oyina obululu meka oyina obululu kale njayogera wano nina bensobola okulemesa omukazi takoze akirinako oli oyagala akole ki oli oyagala akolere ki ampe ssente kyenziramu ampe ssente anti meka obukadde 3 ntereza obulamu ndi bubi namulondanga manyi agenda kunkyusiza obulamu atusakire sakira asa tusijja kutawaana atusakire sakire bamuyita Naluyima tayina kyakoze oyo si yoyo era teyalisobodde yoyo Naluyima teyalisobodde era kati asa mukazi oyo mubinyi asa tayina wagajja temumuwa kalulu mubinyi mukyala akyapye kikyakoze district nene akoze eki wakiso gimanyi gye njimanyi eyitawa kale atubulireyo wakoledde nje kwakiso manyi kyagala nene naye atubulireyo alwanidde eddembe ly'abakyala ng'atya buli flow oyo mukyala yasinze okulwanya eddembe ly'abakyala n'akola buli nsonga atirindako buli nsonga z'abakyala zonna zijja ku flow ya parliament tomwagala bwagazi wamma anti teyakola talina kyakola oyinayo akatambi omubaka wa parliament akola mirimu ki nze njagala atusakire bagamba kuteesa naye byavaawo buli bateesezza teri kyebag opposition kikyeteeseza tugaa nti awaye opposition yayisaawo etteeka lino Museveni byonna president ye buli kimu oli otyo ŋŋamba buli kimu ayisa buyisa nze eri wa Kyagulanyi Semuta era gwe ŋŋenda okuwa Naluyima sigenda mmuwa kati mpe naani Naluyima akoze district nene mukyala wa district
gundi Wakiso district nene nnyo wakoze okutoba nayo paka awo nawo mu Wakiso awo ayamba abakyala ebyala tayiba wadde alimba tabawadde mpaya kafiti mama Monica ngenda kakuleetera mama Monica ekibiina kyabwe yabawa ebyalaani asomeseza abawadde abawala okola pads alwani omukyala Naluyima Ethero akoze ngenda mukuleetera nange ndeeta abakyala abagamba nti omukazi muyayi talina kyako ate kambuze ayatonda yani Katonda fena tasobola tujjamu fena natuwa milioni 3 ntasobola lwaki zigwayo mu ggulu nze kyendiko nno kiri oleba Katonda atondayo omuserebende n'owakabina kyogamba bitasobola bba wakabina awe afiirwa n'atondayo omwavu no kati afuna waakoma niyo omukazi okusinza ekisanja kyekisoose mukazi akoze tadda abadde bantu abakyala nedda tabaddeeko mu bantu tabaddeeko district nene tasobola malayo bonna abaddeyo wano nga yali nga asobola kutunoonyamu akalulu ng'agenda mu parliament alina bw'ataatuuka negolonderawa Kawempe namulonda eyo namulonda kakati akukiikirira si yoyo akukiikirira bamuyita Malende nsonyiwa mbadde enkoze Malende weeri ogambye oliwe Kawempe ndiwe Kawempe kati akukiikirira Kawempe ye Malende Shamim Malende mbadde neewuunyiza ebintu okuba nga tobimanyi neewuunyiza ebintu okuba nga tobimanyi Ethel Naluyima we Wakiso kati gwe weekawempirirako Kazibwe Bashiri wewa Kawempe kati omubaka omukyala tetumuyinaawo Kawempe temumulina mwine wa Kampala yenna gwe bayita Shamim Malende oba mbadde neebuuza nti Naluyima naye abantu beyo baŋŋamba mbalwanirire abantu beyo baŋŋamba mbalwanirire mbadde ŋŋenda mukuba mbadde neewuunyiza obadde ogamba mukyamu Ethel bambi abantu beyo bagambe bamuwe owo Malende simuyinaako buzibu obwo bukyayi bw'abantu akoze Ethel Naluyima akoze district badde nene kati olaba mwami Tegu kyetugenda okukola kiri kuba bakabana Naluyima atunoonye atutwale mu constituency ye atulage byakoze onja mu kutuusaako mbadde neewuunyiza tutambule naawe kuba abantu baŋŋamba omukazi oyo mubi mukazi takoze kati atunoonye balimba kuba mbadde ngenda omukuba nti nfuna budde bwange ngaze neetuula bakongera mukyala mulungi nnyo yasinga mu Uganda okumanya actually wakubiri okumanya local government yaddiira Nambooze eyajjayo Seninde yaddirira okumanya local government mu Uganda mukyala muyitirivu kati atunoonyeeko nga tetunagira tunayambusanya kintu ne wano talinaawo kule kyakoze simusalidde nalete kyaleese nze njagala sente finally nga tumaliriza omukyala 5 banga nti abakulu mu Nuupu yagamba nti bamuggyako sente tiyagamba Kyagulanyi naye bano abali wansi wano bamuggyangako sente n'agamba abaana abamu kaboozi kubiri akabuuzi kaakaabiranga awo batamuwa tikiti era abanja sente ze n'agava mu nkungu Kyagulanyi abagamba mumuwe sente ze abaali asente z'omwana muzimuwe yakoleze ku lisiiti ayina obutambi ngaakolaki ngaaziwaayo gwe yaziwadde wadde omulaba babalaze mu butambi olina gwomanyimu mumanyi ani sijja mwogera ngenda ati eggwanga lino mwe litabudde okumalawo ebyo byonna Uganda empya mwogere wano Katambi tumutegeere tumwewale kuba n'olunaddako enchawooli mumbulyeko wano nedda sikukambira enchawooli ngenda leeta obutambi obwo ng'omukyala naye ayogera obutambi tubulina akyeŋŋamba gwabuwa wamulabyeko omumanyi ye Kyagulanyi tabiriimu ye Rubongoya ne Rubongoya tabiriimu ye Ssenyonyi ye Waiswa ye Babi kati yaani bali awo wansi bakulanga abaali kakiiko k'ebyokulonda awo yani ngenda kubuulira okkiriza tuleeta akatambi wano kakubaganyeko ebirowoozo lwanca tukakubikageko ebirowoozo tukalabe sina buzibu kati bwenalaba akatambi ako nga tutyo katugire twambula ne banaffe aba Biva Organic Dr. Ssenjowe waali awo ku Biva Organic Mengo kulina Namasengere mugende mubeere nga babawa eddagala bagamba nti no mmere eddagala gwe ayina ulcers ayina simanya kinsimbye omutwe gwe guluma nga teguwona omutwe gw'olutentezi ayina ulcers ziri mu sima peptic desima deodram bazita deodram
pronunciation is eziri a Nina peptic likiwulira, zonzimanyi mm. ulcers zonna eza buli kika ajja kuyambira ddala lungi nnyo gwe kifuba nga tekiwona cough doctor yazze ate gwe amaanyi nga matono amaanyi g'ekisajja mwakozesaako masturbation balina ka wake up call kajja kubeera tekakuyambira ddala lungi nnyo gwe erinnyo gwe liruma clove oil oteekayo buteesi kwegamba ekintu ekiba nga kitambulira ddala bulungi nnyo n'owonera ddala yagamba mmere eddagala genda babe nga bakujjanjabira anti kyekyo bwe luba lubuto lubuto lubeeramu gye bayita gastric acid kati gastric acid alina enzymes bbiri ezirimu peptic ne remnin zezo ebbiri ezirimu kati sinziira oli bwa reacting ye ulcers za buli kika aziwonya mugenda wa Dr. Ssenjobe namba weeri awo mukubireko ate asooka kukebera n'aba ate nga akuwa eddagala lyewetaaga okubeera nti owonera ddala bulungi nnyo Mozade Megaton gemanya mbadde ne Innocent Ekuso lunaku olwaleero sho bwetu weewedde naye nga Uganda empya ate njagadde amina bwe tugenda nsi ensuubize mweraba